Yes nga mukadde kano wenjogerera nga tuli eno mu kyalo walawala nnyo eno nga waliwo enkayana olutalo lubaluseewo olutalo wakati w'omulogo n'omusajja omukatuliki lwavudde ku ki embuzi y'omukatuliki yagenze n'erya mu nnimiro y'omulogo n'erya lumonde amalagala omulogo osaaga omulogo bwe yazzeewo omusajja omukatuliki n'amugamba embuzi yeridde emmere yange ko omukatuliki munnange tutule ku mmeeza ensonga eno tugigonjoole omulogo n'agamba nze ebyo by'oŋŋamba bye saagala kumanya obwega tubigonjoole mpaka kadde kalamba ko omukatuliki nti munnange musajja muganda wange bwonga si bwenkanya ezo ssente nga siziweza nyingi zosabye siza bwenkanya kiriza nkuwa emitwalo 10 ko omulogo nti osaaga ommanyiira kono omusajja nti kale kanyongereko gibe 15 obwavu obulaba naawe omulogo yakalumye yagambye biganyi nze kankikola engeri yange ko omukatuliki nti ogenda kikola ngeri yo yeefaanana etya ko omulogo ojja kulaba omusajja omulogo ku kyalo babumanyi nti mulogo omukatuliki bwe yalabye ng'omulogo yeeremye sente aziganye omulogo ye n'amwatulira n'amugamba nze ŋŋenze kukikola mu ngeri yange ojja kundaba n'obiwulira wenkomerawo gye nva leero luno ogenda kubanga ku kyalo bakaba maziga omukatuliki n'agamba owaayi nze ebyo ebyokumutiisatiisa olowooza nze nno mbisobola gy'ogenda yonna kwata gino emitwalo 3 giteeke ku transport akutwala genda okole kyonna ky'ogenda okola n'agimukasukira omulogo n'agenda ku kyalo abantu baali babadde bakuŋŋaanye bamaze otegeera olutalo oluliwo nga bumanyi ebyekyalo bakuŋŋaana mangu omulogo ne bamutegeera nti agenze kuloga ko omukatuliki owaayi kaŋŋende ewa Yezu nfukamire luno olutalo sirusobola enganza omuntu obuntu omukatuliki ne yeekuba ku kigo ne yeekasuka ku kigo n'agenda afukamira mu maaso ga Yezu n'amuliiramu n'amutegeeza byonna ebituuse ku kyalo n'omusajja nga bw'akalumye aganye okukwata omusimbi gw'abadde yasazeewo amuliyirire omukatuliki n'akomawo ewaka ng'amaze okutegeeza ebintu ebyo ewa Yezu n'omulogo tuba tuli awo akawungeezi nga n'omulogo akola ki zimuleeta akomawo omulogo yazze akomawo nga bw'ayogerera waggulu bw'aleekaana bw'akola atya biki kati abantu ku kyalo bo baadde batunudde kimu nga balinda ono omusajja omukatuliki balabe engeri gy'agenda okufaamu kuba omusajja oli bamutya naye bagenze olaba obudde butambula omusajja omukatuliki waali ne balowooza oyita natuuka wa mulogo kirabika yagenze wala obudde butuuka 7, 8, 9 ono tannabaako kintu kyonna kyabaako akawungeezi awo omulogo adda omulogo baamulabidde eri wala ng'ajja awanika emikono mu bbanga ajja bw'ayogera aleekaanira ekkubo ayogera kino ayogera kiri tebikwatagana ng'abantu bakukyala ate omusajja abadde kiyoyo yagenze okuloga omuntu ne bwe yagenze ologa nga tukyamulaba buno waali ewakaawe mulamu omulogo yagenze okutuuka ate ab'ewakaawe nga bwe badda ba emiranga ate omulozi omulogo ng'ewaya tezaagize ng'ewaya zinobye kati ekiriwo ku kitundu abatuuze ku sayidi y'omusajja omulogo n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda bagamba omukatuliki ono yaloze oli omuntu waabwe ow'oluganda lwabwe n'ab'esayidi eno ey'omukatuliki y'omukatuliki agamba nze nagenze ku kigo nagenze wa Yezu nenfukamira ne mubuulira biriwo saasaze nakusala nti nno ate ŋŋambe nti oba Yezu akole bw'oti nti oba okole bw'oti obwo obuyinza sibulina
nze nagenze bugenzi nenyonyola Yesu ensonga eziriwo nenkomawo mu mirembe nga bwe nagenze mu mirembe. Kati yenkalana eri wano abeeri bagamba omukatuli kyalimba mulogo bulogo n'ebyo byatulimba mbu yagenze ewa Yesu abika yagenze w'omulogo omulala n'alogo ono. N'abeeno ab'omukatuli kibagamba mulimba n'omusajja yatusuubiza nga agenze kutuloga kirabika wa sitaani we gy'agenze kirabika ebintu tabikoze bulungi sitaani n'amunyigira. Kati nno kyekiri wano ku kyalo owange gwe ali eyo gwe guno ogusala otya kubanga tunoonya ngeri gye tugenda okusala omusango guno ne tukyalemeddwa. Tukiresaawo mu ddiiro buli omuntu w'enteesayo nga bw'okiraba.